Sasa okubanga asobola okwogerako nammwe abandaba essaawa ya leero nze Emmanuel Moses Ssenyonga abamu gwe mumanyi nga Naikotodani ndi aspirant Lord Mayor Kampala City 2026. Ekintu ekyaguddewo Katale baganda baffe abakolera e Nakawa ekiro ekyakeeseza Monday ekyabadde kirungi nti emaali yaabwe midaala gyabwe gyatokomokedde mu muliro. Ekintu kyotasobola kunenyeza muntu sekinnoomu kuba ebyo bigwa tebiraze. Kuba kati omusuubuzi yabadde yeteekateeka okujja okukola yasanze emaali efuuse vvu nti ate osobola okunenya abakulembeze abatwala akatale at large n'ekibuga okutwaliza awamu nti akatale okubanga tekalina fire detector akatale ngaako ak'e Nakawa kiba kireetawo ebibuuzo bingi. N'ekirala abasuubuzi abasinga sente zaabwe ziri mu mortgage, ebyobugagga byabwe biri mu mortgage. Abamu kyemumanyi nga bamanerenda bali ku looni nti abakulembeze ne baba besonzesonzeyo kye basobodde amabaati amataffaali okuzzaawo akatale akapya. Waliwo abantu abatasobola kudda ngulu ku nsonga ng'eyo ne bw'omuddiza bujja omudaala gwe yazze dda mu kyalo. So nga mukulembeze nze omulaba munnonze 2026 ngenda fuba okuba nga nsensitizinga abantu ku benefits obamanye kuba abantu baffe balina okumanya ebintu ebyenjawulo nti waliwo insurance covers nga public liability insurance cover nti omuntu omudaala gwe guba nga gusaanyeewo yes ayinza okugamba gusaanyeewo omuliro guguliddewo naye bw'aba nga ayina insurance cover ng'eyo ya public liability kiba kitegeeza nti aba amanyi bumanya nti n'essaawa yonna addamu okukakkalabya emirimu gye awatali kufiirwa. Naye ng'ekibuga kirina ba assistants technical assistants abo abatulugunya abantu singa mubakozesa ne batandika okuba nga basensitizinga abantu baffe ne bafunayo obudde ne bagamba naye mumanyi baganda baffe business tomanya ddi lwefuna obuzibu omuliro oba amataba ne mugenda ne mubasensitizinga ne babeera aware bonna tebasobola kukola ki kugula eyo insurance cover naye ate abamu basobola okubanga bakikola okukendeeza ku loss. Nkomekereza mbagamba mwenna abandaba nti peace gwe mulonzi gwe mulodi. Eyategeera bye twetaaga Ssenyonga gwe mulonzi gwe mulodi. Akabonero gwe akabonero ndowooza akabonero buwanguzi era ekikopo kyekyaffe ekibuga okugenda ku feeza empya kiba kyetaaga eyo feeza empya ku bwa Lord Mayor londa Ssenyonga Moses.